Nansana basabiddwa okuba ekyokulabirako eri abantu be bakulembera nga beenyigira butereevu mu nteekateeka za gavumenti n'okutuusa empeereza ennungi eri ebitundu byabwe. Bino byogeddwa Sipiika Kalungi Moses bw'abadde akubiriza kkanso esookedde ddala okutuula eya munisipale y'e Nansana. Tuzikozese tukyuse obulamu bwaffe bennyini ffe abakulembeze abazze mu ntebe oba ekyokulabirako ng'ewuwo Yidi bw'etuuka Christmas bw'etuuka togenda mu katale kugulako. Twala okusaba okwebaza abakulembeze abamu bannaffe betumanyi abeenyigidde mu programs ez'obulunzi ez'obulimi. Olukiiko luno lugendereddemu okukakasa obukulembeze bw'obukiiko obufuzi bubiri okuli akakiiko akakulu akatwalibwa mmeeya n'akakiiko akafuzi aka bizinensi komiti nga kano katuulibwako bassentebe okusobola okuddukanya emirimu. Tulina omulimu omunene ng'abakulembeze mu kitundu kino mu bbendobendo ly'e Nansana. Is to show the difference. Buli mukulembeze ali wano we have a task. Abali ku kakiiko akakulu akakulemberwa mmeeya bakubye ebirayiro nga kuliko Nakibira Pulosi owa Nuupu ng'era alayidde nga Deputy Meeya Victor Ssenyomo, munna DP Ivan Kigwe ne munna NRM Aisha Nassuuna. Swear in the name of Almighty Allah, solemnly affirm that at all times will and truly serve Nansana Municipal Council in the office of a secretary. Bano nga bakulembeddwamu Ivan Kigwe balaze bye batandikirako ne beeyama okukolera abantu. Ntegeeza abantu mwenna aba Nansana Municipality nti Oweekitiibwa Meeya obuvunaanyizibwa bwampadde ngenda kubukola n'okusinga olubereberye kubanga ntadde mu kifo kye ntegeera obulungi kyenkoze kati ebisanja kino kya kusatu. Gatta ettoffaali ku buli nsonga. Okusookera ddala tubadde n'okusoomoozebwa okw'enjawulo, enguudo, siweegi, ebintu ebituuka okuviira ddala mu gavumenti ng'abantu tebibatuukako. Tusuubiza abantu b'e Nansana obuweereza obulungi obutaliimu wadde okwawulayawula mu madiini, mu mawanga, mu bibiina. Mu pozishoni entuufu okuweereza abantu nga tukola enguudo za koolansi mu magombolola ana omuli Gombe, omuli Busukuma, omuli Nabweru, omuli Nansana. Okulaba nga tuzimba amalwaliro gateeka ku grade ey'okuna n'ey'okutaano. Oluvannyuma bassentebe ku bukiiko obusatu obukola akakiiko akafuzi aka bizinensi komiti balondeddwa era nabo ne bakuba ebirayiro. Bano okuli Kafeero Joseph, Olunya Lilian ne Wanyama Hasifa beeyamye okukolera abantu nga bayita mu kulondoola enteekateeka za gavumenti. Kintu kye ngenda osookerako ddala to making sure that we have accountability, we have transparency, and we also have service delivery on time. Enjawukana z'ebibiina, enjawukana z'amawanga tezijja kubanga mweziri. Okuviira ddala ku mmeeya nga bw'alonze tubadde basanyufu nti akoze obwenkanya. Tusobodde okulonda baminisita, ndi musanyufu okulaba nti Busukuma tufunye ebifo bibiri, tufunye Honorable Kigwe. Kisa ky'ettekira yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.